The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, record. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi gwe munanga twekomeddeko kadde ka program The Voltage gaba masanyalaze gennyini saawa ebeeremu ey'ekiro okutuuka ku ssaawa 3 era nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo zikwatagana ku byabufuzi bya ddembe ly'abuntu mbeera z'abantu nsonga zonna eziba zigenze maaso wano ewaffe Uganda kale ffe tujja wano ne tuziyitayitamu ne tukubaganya ebirowoozo amagezi ne gaweebwa ku kyo ekisaanidde okuba nga kikolebwa nze Mayanja Robert Wels era nga mbaaniriza abatulaba yonna gye musinzidde okuba nga mutulaba bali wano ku butaka mu ggwanga Uganda ate n'abo abali emitala w'amayanja kale bambi tubalamusizaako nnyo simanyi oba ewammwe bwakakya oba bwakazibu oba bwakawungera oba tuntu kwegamba wonna wootulabira bambi weebale nnyo okuteekayo ka data. Thank you so much. Omulimu gw'okola mulungi nnyo gwa ttendo tusiima era nga tusiima bwongerwa. Tuli butereevu ku peegi ezaffe The Alternative Uganda ne Digital TV gy'emikutu kusobola okuba nga otufunira live so nga ate YouTube channel yaffe nayo eri The Alternative Uganda bambi nkusaba subscribinga tutambule ffenna shows tulina nnyuvu tulina nnyingi nnyo zotasaanidde kubeera nga osubwa obeere kitundutundu ku zo onyumirwe ng'ate bw'oyiga nga bw'otoyama okuba nga tukikola ate tujja kweyongera okubaweereza awatali kwetiiririra. Mu studios sirimu zaka ntoddemu n'abakulu babiri Mayanja Robert Wels era ng'omukulu ono yamyuka omwogezi w'ekibiina ki Forum for Democratic Change bano ne batula katonga okunno gattako mwami Otebe Robert Prince omwami ono mobilizer mu kibiina ekya National Resistance Movement. Tuli ffenna mu studios mwami Otebe ayagala kubeera meeya wa Makindye meeya to be ndoza bye bitwe tutandise okubyogera naye bwe tunaamaliza akamyufu ka NRM tujja kumanya oba ddala kituufu kaadi agifunye oba tagifunye tugenda kuba tutunuulira ebigenda maaso mu ggwanga ensonga zibadde mpitirivu tugenda kuba tuziyitayitamuko olunaku lwaliro kaba tulamuseeko show tugitandikira awo ndoza kanandikire meeya tubbi ebitiibwa tujja bigatika ate twonooni ati bwe bagambe kati ze prince meya ebitiibwa bwe bigwayo kati n'abaloozi bangasobola bajeemera kituufu kuba kati meya omulungi abaloozi kye bakugamba babeera bakama abo batugobera mbalamusiza kubasebo ne banyabo ngole kubanga etakira mbeera ku Alternative Digital nga mutugobera naddala voltage ene yaffe amasanyalaze gennyini era oba tuze mweno show uli ati ekikuyisa bubi amwami Mayanja naye mulamusizaako mu ngeri y'enjawulo babadde mukulonda kwabwe naye ate kwansanyusiza naye simanyi oba yaddako kuyitibwa disciplinary committee eyo simanyi wali bayiseeyo engoma ennene ndowooza batandikidde waggulu ndowooza wiiki ejja Mayanja yaddako magatiza ki ennungi nze Otebe Robert Prince. Okay, tusanyusa okulaba we bali kutwegattako akazindala mubufu bwe bumu
Kankaweereza mwami Mayanja alamuse ku batulaba. Alamusiza nnyo abatulaba ku voltage akawungeezi kolwaleero. Amanya gange nze Mayanja Robert muzzukulu wa Mukajanga. Nze Secretary for Mobilization ku muluka gw'eruzira omulonde. Mu kalulu ke watugamba ke mugendo omulimu gw'omumyuka w'omwogezi ngukolera ebbanga ery'ekiseera lya myezi 6 nga bwe twagerekebwa National Delegates Conference yatulanga ennaku z'omwezi 19 September ne tugamba nti tutegeka akalulu ne tuwa obuvunaanyizibwa okuddukanya ekibiina okumala emyezi 6 nga bwe tuteekateeka akalulu ak'okutuwa abakulembeze abapya. Njaga okwebaza nnyo bannakibiina abajumbidde omulanga gw'abakulembeze baffe ab'ekiseera ne bajumbira akalulu, era njagala kulipotinga wano ti exercise eno eri successful. At least now I can authoritatively say that given circumstances mwe tu operating ira to scoring a 53.7% success. Okay. So njaga okwebaza bannakibiina, njaga okwebaza bannayuganda. Twayogera ebigambo nga tubisinziiza ku nzikiriza. Naye twali tetulina litmus test etulaga nti byetwogera bituufu oba bikyamu okutuusa lwe twajeewa nti tugende mu kalulu. Indeed returns ezikomawo, calls ezijja tulaga nti twali ku mulamwa, twagala era mu bufu bwe bumu okuyozaayoza munnaffe Eunice Namatende akulembera okukunga omumyuka wa Ssaabakunzi wa Kabondo Kali eyeewangulidde ekitiibwa bwe yagenze mu bufumbo obutukuvu ne mwami Mike Mukula ne muganda waffe yani yasaze eddiiro ono n'abadde mpagirwaga mu kampu ya Nandala, era kye kitegeeza abantu kye twabaga nti kasente kajjaja Museveni kano kaayiseyise mu bantu mugenda kubalaba emyoyo Alayi Namatende naba yalabye ekitangaala eri ngeno wabaddeyo okubuzaabuzibwa. Tumwagaliza ekiwummulo eky'emirembe. Si kiwummulo tafudde. No, in a submission. Nati si togamba nti kiwummulo yafudde. Eri yalabye Madam Mayanja mutuufu. Ewaba mwami moderator. Eno tubadde mu struggle. Lindako, eno tubadde mu struggle. Exactly my point. Eno tuli mu struggle. Byakwerekereza, byakwekkaanya. Kakati yagenze to live life larger than this side. Lwaki simuyozayoza waliyo mu nsi muno mukwano gwa Namatende asinga Mayanja Robert. So sister wange tukwagaliza ekiwummulo eky'emirembe naye mwami Kyala Lilian nabaddeko ekasanje ku town council nakuzina emirimu gyange deliberately gintwalako wansi eyo ku local government units. So ku Kasanje town council olunaku lwa jjo wabaddeyo olukiiko lwa ssentebe LC1 kakati nennumika emboozi y'abakulembeze mwana agamba mune nti president yali eno naye teyali official yayitirayo buyitizi abatuuze ne bamusalako bwali nti muntu w'abantu n'ayimirira n'abagamba n'ayogera nabo abane bamugamba nti Kasanje enguudo mbi era n'enfufu gy'ondaba mu matu maaso ne ku bikooweekoowe mulimu eyeruzira kubanga oluguudo balulima naye singa obungi ye Kasanje yo ya byabuwangwa kakati aga nti munsonyiwe ku kyenguudo munsonyiwe ku kyamasomero byonna bye mwogera nzikiriziganya nammwe naye nammwe gubasinga nabatumira Rosemary Seninde ne mumugoba ne mbatumira Peter Sematimba ne mumugoba kakati omusajja gwe bayita Matovu anemesezza nengamba Matovu yani Major General Lieutenant Kano Governor Bank of Uganda oba akola Minister ya Finance and Economic Planning nenyongero omutwe ku ground nanga nti Matovu noza yemeya w'Entebbe okyegedde kakati nakati nkyewuunya Saabalwanyi Fountain of Honor General Yoweri Kaguta Museveni president okuva mu 1986 agamba abamulonda e Kasanje mugumire nnyo enfuufu ebinnya mu nguudo amasomero agabivaako olwa meya mwami Matovu era mwami Matovu ngenda kuleetera embuzi kimeeme kubanga oli musajja naye oluguudo olwo bagenda ddukola bino Mukyala Lilian tumayo investigative reporter wa Digtalk TV verifying ebigambo byange bino lyokko biwakanya oba bikkirize nkugambye nange sibye nagenderedde
nalumisa emboozi y'abanene kati ate basentebe ne basentebe baboogera nze ani awakanya ebigambo byabwe okubitoolako oba okubigattamu mbikwotinze babati naye kyanneewunyisiza nti waliyo meeya oba sentebe oba omuntu yenna ayinza okulemesa pulezidenti Museveni okubaako byatuusa mu bantu be mu bwe yali asibula nagamba nange siri bulungi naye ngenda kulekawo akakadde munzikirize ngende we natuukidde wano mu studio ng'era enfuufu ekyaliyo ugambye nti oluguudo balukola bagenda kulukola oluguudo olondooza batandika okulukola emyaka ng'ebiri emabega era n'ennyumba ez'okumenya era akabanira akalaga nti oluguudo luzimbibwa ze X ziri ku mayumba naye okujjako ekyo bw'ogeraageranya olweruzira kubanga olweruzira tubalaba drainage channels bazisimye oluguudo kwegamba olaba work in progress abeekasanje baabuwe mwe mugumiikirizeeko ate mugumiikirize kuba president abavunaana okusuula Senninde okusuula Peter Sematimba ne mulonda Mwami Matovu ne bemwamulonda nabo so ekintu ekyo nze kunze amawulire ago gankoledde nnyo era negawumba oba Matovu ojjako dye nakawa kubanga gwalemesa president Museveni tamulemeseza ba Paris development model naye amulemeseza ozimba enguudo amulemeseza okuteeka sente mu byenjigiriza ku supplementary eno gye beegabidde abeekasanje mugumiikirize basaba ne banyabo nze Mayanja Robert nsanyuse okubeera ku kyeno abeekasanje bali mu kufiirwa naye kale tusanyuse okuba ng'otwegaseeko mu buufu bwe bumu kantwale omukisa guno okwongera okutegeeza nti YouTube channel yaffe The Alternative Uganda egenda yato subscribing tutambule ffenna so nga te ku Facebook tuli The Alternative Uganda oba Digital TV wona wotulabidde ate gyemikutu gyegyo nga bwe njikugambye kosobola okuba ng'otufunira naye nga ku Twitter kwetuli nnyo ate The Alternative Uganda Instagram nayo gye tuli tutambule ffenna kumanye programs ze tuyina biki bye tukola naawe oba olina mukolo kyonna kyoyagala okukwatira kalango byonna tubikola alina book launch oyagala kugaidingamukko byonna mukwano tubikolera ddala enamba kweri ku page yaffe osobola okuba ng'okuba omukulu n'agikwata ajja kukubuulira emitendera oba emisoso gy'oyitamu okusobola okulaba nti naawe oba okulwako bulungi nnyo kangende wamami Otebe atuyitireitire mu wiiki agitumenyeremenyere ye owo kitambudde kitya twali tukyali awo nga olw'ekatonga nena gyena kube lusiriikiriddemu bakulu ne bavaayo ne bagamba bateesesa okulonda kwenandisenga mu kale elections Mayanja yakutugamba wano bwakutugamba n'atugamba nti bana ebintu si byalwatu tetujja babulira watuufu we tugenda tutegekera Mayanja yazinisa abakyala amazina ale tunula ka video ngokola kugenda maaso nakawa ng'omukyala azina amazina obuwomi bwa demokrasi ng'abantu mubaddiza obuyinza bwabwe Mwami Otebe kama ngaba muyisiza bubi tamanyi nti bali ku mock elections kati kyasanyusa ate ne side yegundi najja nankumbi yetaba mu kulonda okwo bajjanga abalonzi naye nga tenga baze kucyankalanya kati saamanya baba mamanya tebalina ziregister ezikonfirming abalonzi kati nempuzikanga ngamba kyaka nabalinare mu balonze Mayanja mikwano gya Mayanja mugundi omanyi mikwano gyange gyefudisa wembeera mu Kasule zone naba nupu buki kachaka manya naye kunganyiza abantu tukwate balina register eri akati babadde okulonda kwabwe kwajudde mu vulugu mungi vulugu mungi kubanga ati side eri yazze naye tobeka mugundi eno kati batekawo kati bamaliza bekapa gundi Dr. Wesi ne bamusamoninga ayina okgenda gundi najja nankumbi akole ki bamuteke kachika kafukasiza empisa lwaki awaganyaza bamwami Mayanja abaana bamayanja abali abaana abalungi abali abawulize eripo wani amuriati kakati namuriati yona nabi ati bigenda maaso nga taliimu ngageze kusakira ekibiina side najja nankumbiwa babadde yegundi waliwo okikola bale tugenda maaso ne evidence yali ne badde mugundi za Africa zibadde nyingi biki kati ye nabireyo nga yekwesa bana begamba tali mufujjo nenga tenga yada sponsoring omanya ali stable nnyo so gundi FDC ekyali mebizibu bingi lemwa Mayanja nga bwagambye nti ebitima binako gundi kisera buseera kire kigwako myezi mukaaga nekye bamulozemu kino simanyi bakigwako ddi nze kyenize okulaba nti okulonda kutuuse
kati electoral commission mwambya bakamalinze gundi forms ziretebwa tulabe nti side ya Katonga n'egenda nkumbi eriwe eri gundi ligo binding okola kyo kusimbawo candidate so bakyali mu katuna ddala ba side ya Mwami Mayanja abagala okwesimu mu ife poze kabajja kuja independent n'ekyo bola boli omukyala gwagambye yaze side yaffe yabadde mutuufu okulaba nti agenda tukuba kata akoye emigozo obaganiriza kati tugamba nti eno neno ntuke bali mu masanganzira twe twalinga mpalabye nga tusoma nga tuka ku masanganzira tumanje tulaga ngoteka amalusu ku kibatu n'okubisa luno olugalo mbwegigagenda yikuba ettuufu kati kituse mu FDC okudda mu NRM n'okudde Katonga n'okudde naje nankumbi tudde wakati n'okuteka amalusu mu ngalo n'ogakuba mu vooti kati gyegadda gyokola ki kyemanyi bw'okuba gakulaga ogenda wano galina kati gigabagaze tukakuba mu vooti nigagenda tegeza iki kati noza omukyalo yakubye bwate nagamba ekitagala kiri mu yeru tobola wona musabide ekimule ki eky'emirembe kati bamumayanja ndoza 225 tujja kulaba ndawo nga batadde amalusu mu bibatu bakube okudde Katonga ne munupu ayinza okutajja mu NRM kusigala independent kati okwa amalusu bega negatabuuka kitegeeza gasigala wenyini wobooli ogumire embeera ekola kyeriwawo apozi nga tutudde kwekyo gundi omukulembeze w'eggwanga yakakasiza nti okubala abantu kutandika mwaka ogujja okulaba nti twatuludde okubala abantu kubekesa zemala emyaka 10 enzo zawaddeyo ebbula ly'ensimbi abadde ligenda mu maaso kubanga alikola ki akulu banoonya ssente so kakasiddwa nti omwaka ogujja atwagenda kubalibwa twagala bannayuganda babeere gundi barespondinge bulungi kuba ssente mpitirivu nnyo ziteereddwa mu programu eyo obumbi kumpi 3 n'omusobyo obugenda okukozesa okulaba nga tumanya butya eggwanga bwe liyimiridde naddala ku bantu bebenkana so kino kinaye gundi development yabadde nnungi mu ngeri y'emu waliwo ate tukudde mu parliament we tulaba nti waliwo omusimbe oguli mu kuyitingana manyi kati parliament nsava nnyo nsava nnyo wali yakakasiza shadow minister wa finance yagamba ensimbi ez'emiliyoni 10 bagala tugenda zifuna shadow minister wa finance omukulu w'emmanga Kivumbi nze gambe gye ziri kuba wali abageze e Burundi babawadde miliyoni 3 kakati olivayo wali ne Christmas package kakati ye parliament of yokoze kiwetuuse era basoka kweganyaganya era tujja kufunayo kagabo omulala zirete beegana zino emiliyoni ebazi alyana ne basirikira kagabo nazireeta so tukyayisira asobola okufunayo kagabo omulala bakuna n'abaani oba n'abagundi ono gundi owa wene gundi kabonera wene Masaka ono pastor yalisebe kwa president mulaba mu lwakagabo Abedi Bwanika mulaba mu lwakagabo yajja okutubuulya ekituufu kuba yayogera amazima bamutuuza disciplinary ayinza okuba mu lwakagabo naye nempuga mwagala kwane luli basekana speaker nono wangadya baaliyo bonna nemusajja tebamugamba ojja kusaba sala yokka tayogera bingi ngejoli musumbera mugamba sabe sana n'oluliri bamukota ojja kusaba wano kakoti kano bwalo sirike so parliament tukyalaba ebigunde bizibu bingi nga bagunda bamala okuba wa sente ne balyoka bayisa supplementaries oba eri mu bucha eri mu butufu bwabyo kati betuli mu kulaba ekyokubiri nalebekaawo government ya China yadukiride Uganda n'emmotoka kumpi gundi 7 ezokutambuza abakungu kwa government yavayo negamba bati bagenda kugula emmotoka ndala tebalina nsimbi nga ziyita mu testesi kwa kuchya paso n'ogundi w'olukiiko mukulu Nakyowe Kachana yavuddeyo kuba omanyi China ina interest ku mukago ogwo guno gwa G40 77 plus China in fact oza iri mungu wa manyi so ndoza yagala kulaga gundi supremacy mweyo gundi omanyi we nayo kwa neze ndayo byafuse buli munyo makulu mugundi ezo just balaga supremacy ani asinga so China wode gundi motoka nsanvu kulaba ngo gundi teka egenda buki egenda bulungi na wode ko nga tefe wana yuga tuli mu ketaga ngudo bwezikolebwa ngudo bwezikolebwa manyi kati twakifulanga gundi bagamba akacha mamamera bokagolola oba tusagamba nti charity begins at home edda yotwate katenga Christmas bebe tuso bamwina abagenyi ngata niko kulongosa mu nyumba esoda msimbula ne musambule ebisambu byonna ne muteka mugundi baluni bichibi kinti olokwanti mwetekera kati ndo twabijja waka mutokuteka teke nkubo nga abagenyi tebaliwo tutatulinda abagenyi nosanga nti abantu bafe bakusibwe ekyenkaniddawo kati nga emachinde bakaba baba menye babakoze eki kati nalabya abagunda abakesi abastekolo kuvayo buno budde mbagamba nti kati bamenya abantu
nene webuza budde abaliwo nga bakola ki tebamanyako tebamanyako naye bakimanyako so Uganda oluse kusesa nenga bwetoze wiki yange bwetambule naye otukakagwe ne Kenya eyo president wa Kenya yavuddeyo n'agamba nti kati omuntu nani agala kugenda mu Kenya kati bakyali kukundi kugula visa kera Kenya kwa mujuzi tiwakyali bya visa ebikola kya Kenya is a free country muje tukole ki tukole business so mufunze wiki yange etambula bwetu naye naffe mu NRM tulidala tuli mu keeterekerero in fact zinenako enkulu zitya blockinga naye nga tuli mu structures okulaba nga zitandika mu January otuuka mu mwezi gw'okuna kwa structures ezo tese bulungi akamifu tekajja kutambula bulungi kivola omukulu omusekeredde yazinisiza abakyala amazina naye nga tabanze structures nkulu nnyo ezitamenyinga ki akamifu akaddako naye yanziza mwami Otebe wiiki yo bwotyo bw'ogiwunzise oba bwotyo bw'ogiwumbiwumbi mwami Mayanja wiiki yange noza tutandikira nakalulu kano kenyini bulungi lwakuba nyumiddwa nnyo muganda wange Robert ng'olina interest mu FDC nze mbaddeko nebyeneerabidde ate nga nali participant alina detail by detail sebo tukwaniriza mu forum for democratic change mu crusader for democracy waliyo space nene nnyo munamuwa kadi of course ajje mu nyumba jangwe waka mpulira omutima gweje guli yadde omubiri guli eri kubanga omuntu atwala obudde n'ogoberera details n'otegeera nti bana abazinye babadde beeri n'abe abawula but let me tell you okulonda electoral commission ya declaringa kwa forum for democratic change ezimu ku issues zetwatwala mu kooti zisandya kusuubidde kubaganyako birowoozo kubanga toli pate mu kooti ziri nti twagamba nti bannaffe beewaŋŋamika mu buyinza awatali kalulu nga bwe kateekebwa ssemateeka yaffe ate akalulu ke baateeka ffe abalagirwa delegates conference yatufalasira nti musobola otegeka ebirala byonna ne bwe biba byefudisi birina kuba as per the constitution tuli very strict ku dictation za constitution national delegates conference yatugamba mugende mutegekere forum for democratic change ki akalulu nze sinabakuulira byemugambye nti Dr. Besigye bamuyise mu disciplinary committee okujjako ng'oyo yakikoze alina obulwadde ku mutwe because retired Colonel Dr. Chiza Besigye tomuyitira mu kamera unless ng'onyumyamu bunyumya waliwo program zendabako ku TV olumu nga ndi awaka ez'olugambo okujjako ng'abaddeko eyo omukyala yani oyo waliwo omukyala ali popular nnyo mu program z'olugambo oyo okujjako nga yabadde nga ali hosted ku show ya Zahara Toto ey'olugambo but if you want to communicate ne Dr. Besigye owandiika alina address eri no now I want to report authoritatively retired Colonel Dr. Chiza Besigye the foundation see a founder but he is the foundation office ye tena receiving any type of communication okujjako tuuliddeko mu tabloids ebibozibozi ebifaananako bwe bityo saagala nakulowooza kwani yabyogedde because I don't pay attention to tabloid conversations. However, njagala kugamba muganda wange Otebe nti ekibiina kyaffe bakiyita Forum for Democracy. Ekyamwe bakiyita National Resistance Movement Organization. Waliyo clear distinction. Fe agenda yaffe okuyitibwa kwaffe kuzimba democracy, kukaka, kugegeenya, kufukirira ensigo eya democracy. Paka lwenekola ki? We are not in an ideal situation. Sagala okutugambe nti ebyo bye mwalabye biri 100+%. No. Naye okusinziira ku Uganda nga bwefaanana. I want to first of all congratulate ourselves. Tetunafunayo petition so far. Kano ke kalulu ko kanooza mu Uganda. Era kirimu FDC mwokka akatanabeera challenge. Akabadde akenkukutu. No, akalulu kaffe ate wakalabye otya. Akalulu akaffe kabadde televised FDC ebyaffe bya mulujja akalulu ako twakola drives mwali mu era nga bwenjagala osinzira wano bwenjagala osinzira nokunga omuluka gwe mutungu entujjo eyabo yalwa mukaaga sawa 9 okitegedde wano mu zone ndoza zone 8 we bagenda okola ki okukungana mutwale kamera zamwe mujje mu reporting from an informed point of view
ngera media house jesijja kwatukiriza manya eyalipoti nze kalulu kaki sinze na breaking the story kalulu kange mwami Otebe Robert mukwano gwange ku WhatsApp mukwano gwange ku Facebook simanyi oba yabijje ku account yange nkakasa yabijje ku mass media ezimu kwezi ezajja ne zikavaling exercise mwe kamweka aba digital mwe mulowooza nti kabadde kakyama but abalala bakalabye and ngakamanyiddwako babale yes tugenda maaso naye nabagambye banange tetugenda kwekubanjawulo si kye kisinga obulungi Robert oyogedde ku kyali register yes I can agree because ebimu ku issues ezatuleetera obuzibu nenandala nti bwe tugenda mu exercise eyo wabeerayo mass production of party cards party cards zakwekebwa therefore registers nezibeera nga teziri clear wabeerawo mu kuproducing party cards mubeeramu okuupdating registers kati ebyo byonna bali bannaffe babitukweka amazina ge walabye tegwabadde mwenge oba influence of any kind naye abantu abamanyiira okulya Christmas gwe waga nti leero teriiwo ne waita akabanga n'ogamba all of a sudden it's Christmas balina okuzina amazina wawulira omwana yayimba akayimba byonna mubikole naye temutuza mu lockdown okyegedde kakati n'aba FDC bagamba ebirala byonna mubikole bannamatende mugende bannandala mufune omusimbi gwammwe naye temutukwatira ku nnono y'ekibiina kyaffe awatali party card tewali register okumanya amanya g'amatono agwawo kati njagala kubabulira ekyokka ekyabadde ekifusike mu kalulu kano register twakozeseza za nandala ze aweereza abantu bakola okulonda okwekyama bazituterekera otyo lwaki bazituterekera kasita baalabanga procedure ebulamu as per the constitution nga abantu balaka balina bye bakola ki electoral commission yaffe nekuba omulanga nti bane ebyo ebyokulonda byennyini ebya FDC bannaffe bibabagabira byennyini bye muba muleeta betugenda okukozesa and let me tell you district za Buganda 24 nze mwensinga okuoperatingira okulonda kuli going on kuli successful ate response gye tujje mu bantu naffe tukanze era tusaba Katonda otubeere otuwa amagezi n'obukakkamu okusobola okugenda maaso ne process eno kubanga twali tu programming de kintu kitono kanko ekyokulabirako bali batugambye nti tugende ku village tunoonye abakkiririza mu ndowooza mu nnono mu nkola n'ebigendererwa bya FDC naye nga tuga nti ne bw'osangayo bana bataano it is okay beebo betukola ki agati village ku register by the last time I checked yadeka aba members mu zone emu gye bayita agati mu Luzira 223 and the registration exercise is going on banonga demands z'aba registrar okugenda ku nyumba okunoonya abantu zituyitiriddeko we are overwhelmed okitegedde so Robert bino bijja mukanga bijja mutiisa tofaayo saawangudde kujja kuvuganya ku bwa meya abe Makindi osobola obbasiikanga bw'olabye but FDC my dear it's a culture that we are building kuno sikwe okubuzaabuzibwa okujjako nga yabuzaabuzibwa dda banna FDC waliwo okulonda okwasooka ate kati waliwo okulonda okwokubiri okujjako ng'oyagala ku discreditinga media house eno nga tugenda kwata dictionary to defining ekigambo okulonda kuba kati ku Google Oluganda lulimi so tusobola okubuuza Google mu Luganda waliwo okulonda kwa FDC mu bbanga bweriti tuteke mu sub inquest okulonda tenancy z'okulonda nga Google bweneezikuwa najja nankumbi yatawaana na kugenda yeeyo mwalaba mu lukalu lwaki Luzira yabadde n'excitement okulonda kwe balina kuli kwe bakwetwala ku mawulire okay fine let us face that ndowooza an excitement kubanga Robert alabika ali offended omukyala alina bayira yize ebisabira banabiraba akalulu ako kantiisa amazima nze nasaba Katonda nze gwolaba nagatta nasaba edduwa nempita nenkuba bagita bate abali katuliki nensaba sapuli nenkowoola emisambwa ne bajjajja
kakalulu kali kazibu nnyo nze siberangako mukachanga guno omwaka gutuuka siberangako mu mbeera yakatubagiro ngeeyo but kiki kyembadde njagala okuleta Robert abantu beruzira balabikira ku TV mu kiwanyi ky'abannandala NTV yalaga omwami omu gwe babuza nti mwalondedde wantu ku St. Stephen's Church buli abeere Luzira amanyi St. Stephen's Church anga nti tukuyozayoza wangu ndo bakyame nti wawavuganyizani ti omwami ali awo nti abalonzi bademeka nti abalonzi babadde nga 5 nti mwaze saa meka ku polling station nti saawe mutubaddewo naye eyatukolera story yaga nti yagenza okutuuka ku saawa 2 n'abuuza akulira ebyokwerinda by'ekifo ekyo n'akuuma ku tanalabako yadde omuzibe so abantu beruzira tubadde n'ebbala eryo ng'abantu bagamba ebisajja bino era ndowooza Amuriat n'amalaayita eruzira nga tayambadde ngatto n'amala yeekulubeesezaayo bw'ati because abantu ekyo kye babadde balaga yabadde protest totujja gye twagala kukolera otuteeke mu bibyo niyo ensonga lwaki akaluka eruzira kajja kukola amawulire bali ebakitukolerera mu lukiiko lw'abannamawulire Chairman Electoral Commission Honorable Michael Kabaziguluka omunnamawulire yamubuuza nti mobilization agamba naffe bagitukoledde because for okumala emyaka 18 tusomeseza abantu what we stand for as a party kati abantu bamanyi nti bweba OFDC ayambala bwati ayogera bwati alowooza bwati buno bwe budde bwakoleramu bino kati gwe bojjanga oli parallel to this abantu basirikanga bazingako emikono so baba balindirira the right call aberuzira babadde balindira that call and when the call came in abantu bwe baba batadde ne balonda akalulu akatali conditioned nze nawangudde ekifo ekyo twakozeseza ne ku dialogue ne ngamba omwana omulenzi mpulira akalulu nkatidde nkulekedde nze kanoonye ekifo ekirala ngamba siwangula nga situvuganyiza ebye FDC tugende mulayi ebyabiddiridde namwe mwabirabye so tuli basanyufu nnyo eyo ye ripooti emukono ekayunga ebuyukwe ye ripooti emubende tunulira ebifo byenjogerako ye ripooti emubende ye ripooti ebukomansimbi ye ripooti ekasanda sofa Buganda mwenkola oversight law so mwanaba mugaba card similar reports zivudde mu Acholi mu Lango mu Eastern Uganda specifically Bukedi and ndoza mwalabye Kabale Rukungiri we are doing well Robert bobanga owuliranga omutima gwo guyayanira ng'olina ennyonta ya bino olugirugule tukusanyukidde mu Forum for Democratic Change we are one Uganda we are one people okay neyazaza mwami Mayanja mwami Otebe mwami Mayanja asanyusiza nnyo olwokano luno mwe natera okuluddamu mwami Mayanja asanyusiza nnyo mwami Mayanja alinga pastor bogenda mu church emu ku Sunday eno n'ogenda ne mweddako endala oyinza okugamba oba nsigale mwenu nate noli yakubye endongo nenyumira tyo akati mwamanje byonna byabadde kyogambe ezadde endongo kasiga byabadde byanyumya byonna biyinza okwagaza okuyingira FDC enkya naye nga mu butuufu naye nga kikutwalayo sigamato okugingira obeere memba tabula okuzinira amazina bakuba embuutu enyuma embuutu yaabwe enyuma naye gye bujja mu maaso bajja kwejjusa ze ngambe kati amaaso ku lutimbe kabina ku ddongo 225 manyi mwanja byonna byayogedde wano tujja kuza akatambi ako nga manyi mwanja tuse ku masanganzira kuba okulonda ng'ayagala kaadi y'ekibiina ekitaliiwo ekitaliiwo FDC katonga teriiyo FDC katonga yeyo gy'olimu era mu kweyanjula wano oli nga bakwadde ogufu wagamba nti ku sayidi yawa ye katonga ekitaliiyo abantu bano abantu be bakozesezza tebabadde be FDC nze kino nkikubuulira badde baki bano bamayanja bali down tebalina kye balina okusoza kubugumuli batandikirako register agambye era mwemanja byanyonyola kati byebe nyinyi byali balina okunyonyola ku budde buli
ebyobufuzi nga biva asinga amateeka okiwulira nti ligo bato babawangula okiwulira kati bagamba katudde muguni mu political battle kati gye balimu is a political organization. We are not an NGO. Tuleke mwami Otebe Butire twava mu politics netugenda mu ligo. Anti katuleke mwami Mayanja soka mwami Otebe soka. Uloteka abawagizi baffe politics versus gundi court. Abantu babuzabuzibwa kati fa bano bane tubanyonyola kati bano bagenda mukoti babakubirayo maybe ba thinking right bagamba wakatugende gundi political battle bali babasookayo bano kyebali balina osooka okukola bandi soso okulonda nga tebana bakulonda banandala mafaabi era wano golo yanywererawo babangulya mukoti bano bandi bali barashinga mangu natekateko kulina kwa structures ne bali bakimanyi baba singa ensumika ne bali bakimanyi nti tebalina register tebalina na kadi zonna agambe register kwe kusirika chobola kana kaluka bade ka chimpoze nnyo nebya badayo kwenye agashitugamba sijja babuulira batugenda kulondera nayagala media house naye gwe kyetulina okumanya ffe bannabyabufuzi ne political parties zonna twagala abantu bamanye ebyaffe bakikoze batya lwaki mukweka demokrasi wammwe muri badembe mutu muno tulaga kati bano kye bakola bwe babangulya mu kooti bandigamenti yes gundi bato ya kooti bagituwangude kati ebyamateeka bivuddewo tugesuzanye ebyobufuzi ground bandidukire ne bateekateeka okulonda ne bakibakolera mu mangu nagateekateeka structures waliwo confusion delegates conference enatuula atetuule era twandigendedde awo wetu netumanya ne kati aze bimanyi kyobola bongambye kyobola bongambye oyinza okumbuza ebya sekeyenale mwami Mayanja kusheni yonyine etwali wano zina breaking ekyali mu FDC tekijja kijja era twatuganga nga ebintu byakoze eki nze siri FDC ne bagamba nti omulabe bokumukwata obunyi musembeze bano balabe baffe nga NRM kati bamanja twabasembeza sula mu kisenge Mayanja sula mu diro tuli balabe bammwe kati ne waba afuruta mpula Mayanja uya afuruta tuli balabe mu byobufuzi what we are competing tuli balabe mu byobufuzi ni quotes really tuli balabe ni quotes so that is why you are a national resistance movement we tuyingira mu kisayo nga samu mpira ndi wasi ngo boli wa maniu tuba balabe ni quotes what gonna for competition mwagala kintu kye so bwe Mayanja nkusembeza osula muto osula mu kisenge ne obofuruta kati Mayanja afuruta oba limba kati bwe mubuzabuza abantu nekame tekikyaliwo ne munakola mutya tekikyaliwo era Mayanja ebitiba byofunye kati olwaleero biri ceremonial naye nga ate balonze tiwali byo ndabina bi ceremonial moka elections zibakoze Ochiwulira omusajja n'okunyiga moka elections sinyize Zimbabwe ya kituufu mwami Mayanja tsoka tuleke mwami Otebe mwami Mayanja zebinga bitugenda kwa Uganda bemuzabuza oyo mukazi azinyama zebame namukwatone kaninga mukama katonda lava yakwatone kumanja kabina nazi na bwati ninga mukazi bamubonya abatama kigenda mu maaso nese gamuuli abatatu magaba naye naje nankumi ate babayita tubane muje tukole tugende mu maaso ne bande bakola zempaka niza lakatonda mugudi kamera wano nize 225 abagambe kati mulete chimpapula tusunsula Mayanja azokuwa ngaita agala kifo ali safe ne mulimu bali bawe simanyi gundi lukwago simanyani tubatunulide afutaro necho kugenda kwegatibana omusajja omuli webisike nabo babiganye tebabagala babatabuzi kante mujja wafe tawe zimwateka mwefu system oba naye waliyo ekyo therefore Mayanja ngoyo omukyala kye yakoze government yafumbira ne gundi nechairman wa NRM wa Eastern nawe kiwandikoze Kyadondo wagule asale diro wandi bado jakati Kyadondo wachi wagule kuba bagundi bagundi badombo bagundi ba Rogers Mulindwa tuizo ko batekane gwene tukuwe kifaawo kubuli mogezi mulungi nje tutambuza ki NRM otherwise abantu mbabuzabuza at the end of that day that is it ize jakanyo gundo musajja ono we mawokota yali Ameria chambadi yani omukulu Hildaman nedo ono gundi gwa wadi wachifuipu yaja mwanga gundi yaja se mujunganda Yusufu Sibambi achali mulamu yogererawo achali mulamu nedda kati bonna bafudde
No, honestly. What was storage in Nauri? Nese mujunganda. Ukuba kwa naba afudde. Bula tumanya tukyabalaba. Gwe samu tukana kyamuwulira. Jali mu parliament. Anti jali akola kine kati ni yasirika. Kacha aina. Ante kifo bachi mu. Kati ba costing olwo. Tandise okuba costinga. Reality tandise okuva. Tandise kwa costinga. Tufuna se mujunganda. China kola katayino kujaja sta kubebe ku 7 maaso. Amogere bichi budget simanyo kwa ndakiteka mu dakika mu seconds biki za fulumya. Ebichero bajo kumulabira otaje independent. Otherwise kati bali mu struggling. They are struggling. Yo mwenare mu kiri kitya namwe uli ekowe mu. Ate waliyo. So structure sandika bichi mu January. Paka nga 28 April. January abulako na district. Out okatna ba delegates conference ina Mboli. If you have tuli mu nteka. Byerufu nnyo. Tuyina ebiwayi. Tuyina mulimu aba MK mu NRM mulimu aba M. Ani agamba abe MK be NRM. Pressure groups. Mwebali mulimu aba NRM nenga era bakiriza mu. No, pressure groups. MK is a pressure group. Netugenda kugundi ku political party. Okay. Tugenda ku political party. Those pressure groups. Nyingi waliyo MK, waliyo Yellow Power, waliyo Team Thara, waliyo Generation 7. Those pressure groups. Tova ku bugudo ya deruli mu ebinya. It's a pressure group. Just a slogan ya office of the national chairman. There's the pressure group weziri. There's nazo kola kintu ekyo kungira jajja wafa kalunda ba NRM abasigadde. Era wetuka mu structures tumobilizingira wamu. Bana aba standby generator nabo pressure group. Ngamba MK. Pressure group. Nze simanya standby generator. Manya MK is a pressure group. Naye mobilizingira ki NRM. Era ka tuli mu ketalo. Twekubira amasimu bane teketeke tutya lukule naberetya ate buziga ate katwe naberetya fenna tutwala tukola ki nga tumobilizing abantu kati bano bo bali mukatemba waabwe bila abiri mukaka je tubayiteko buyisi bagamenti batubye nenga temba ali mukuzina mazina wali ruzira nga muloza muri ku National Theatre so nze kusasa de Mayanja at the end of the day ujja tukabira wana maziga nga title so yamba dolwali simanyo mogezi deputy bikoze bitanga tebichakola ki nga tebichaliyo for sure omanyi fe twali tukulanga nyonyi yita nga benyonyi yange motoka ya bulu yange ati mama yanja bichaliko yes mama yanja bimuliko nete mloka kugamba abantu bitu bali mukwegomba bwego yes kate kifo kyange ekyo kikiri kyange era kati mwe kudise yaba mayanja osona ko ekyo tunana kyo yagala kati osobola ko ekifo tunana kyo kola ki kyo yagala kati umulemo asonga asingo oli kuside ye katonga kati umulemo katono nnyo the voltage g'amasanyalaze gennyini tugenda kuba tukomawo bwe tukomawo Mayanja agenda kukwatira awo akazindaalo saawa yaffe ey'okubiri nja kusoma ne comments bwe munaaba muzitaddeyo bwe munaaba mubuuziza ebibuuzo nja biweereza abakulu bajja kubanga batuddamu the voltage g'amasanyalaze gennyini. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay. That is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak.
either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Gaba masanyalaze gennyini discussion ebeera hota ate bwe tuwumulamu ebibeera eno munda nga tuwumuddemu obusinga obadde osobola wali badde ate otwegattako naye munaye akageri kootasobola nze kambi kutegeeze butegeeza naye nga tukyagenda mu maaso. The Voltage gaba masanyalaze gennyini nze Omumbejja Luwedde Lilian mu studios ndimu ne mwami Mayanja Robert Wels. Omwami ono yamyuka omwogezi w'ekibiina ki Forum for Democratic Change era nga wano batuula Katonga naye nga wakiseera kono katako mwami Otebe Robert Prince ayagala okubeera meeya wa Makindye naye nga omwami ono mobilizer mu kibiina ki NRM era nga tutambula ffeno okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tuwunzisa ssaawa yaffe esoose mu bbugumu epitirivu mwami Otebe ategeeza mwami Mayanja ebifa mu kibiina mwami Mayanja kyavaamu ye byatamanyi okusinziira ku ye nga bw'abinnyonnyodde naye nga tuli buteefu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV. Teekayo ky'oteesa ky'owabula oba teekayo endowoozayo ate naawe tusobole okuba nga tuzisoma. Nja zisoma nga show tetunnagiwunzika naye bwe tugendedde mu kuwumulamuko ebibuuzo bibuuziddwa eno mwami Otebe nabamugamba aweeyo ensonga 3 eziyinza okuleetera abaagala okujoyininga NRM kiki kye baba beesigama kuba ensonga ki ezo zalaba enkulu ezinaabaleetera okuyingira mu kibiina yekyakkiriririzamu oba yekyasubscribinga tu naye ndowooza kamuwe sekendi busekendi kunyingirira ekisooka NRM tetulina miguuni mivyo gyolaba ewa Mayanja fe tetunabibwa ebibiri naye watugambye mulinamu pressure groups zikolera kibiina omwami omu nakubuuza mu pressurizing ani opposition twateeka kuninga kibola kati bano bagamba nti batiitiira one fe NRM yaffe tetulina biwayi nga wowulira mu parties endala ekyo kikusikiriza okujja mu NRM yaffe. Ekyokubiri tuli strong enough tumaze tugenda myaka 4 nga fe abakulembera mu byobufuzi byonna twagala buwanguzi terajja nga agamba njala kwera namba 2 ojanga oli bagakwera namba ki namba 1 kati mwami Mayanja badde bajjaganyiza abali abakyala nga bazina amazina yo mukyala abadde ayagala buwanguzi okiwulira kati bwagala buwanguzi mu NRM tetulina migozo bana gyobula mu parties eki parties endala we are tested. Tubadde mu ggwanga tukulembera eggwanga bye tukoze birabika demokrasia bano gwe bagezako kwetuma era fe abamutandikawo era mu 10 points program eri omuti guba gwanatema so gwanalonda kati bano bakopa kati bakopa n'erinnya lyaffe oba kitegera bulungi nnyo. Time memorial neggwanga lyali mu buzibu nga abantu bali kudduka olwaleero okututama mamanya nodawa no saa 8 nga shaba gitwongeddemu obudde ogenda nakawa ng'otambuza bugenda otuuka mirembe nga wenyumiza mu ddembe lya NRM. So omukulu ambuuziza bimu ku NRM byekola ki byeyina pozi ngopadation namba noli kimu ku kimu Mayanja addeyo tambuze ensonga ezo kwa bingi ensonga nasabye 3 neyanzisa mwami Otebe. Mwami Mayanja ekibiina ekyo kyo bakikunnyonnyola nga gwe atakimanyi era nandifunye obuzibu nga ssaabakunzi w'ekibiina ekyo ku muluka gw'eruzira bwe waba nga tewaliyo bategedde kukunga kwange nandibadde sina kyenkoze. Ndi musanyufu era eno shote kakyanga nzija ku show zino siwulirangako mirembe nga gye nina olwaleero kubanga
tewali kinyumanga kubanga ovuga kalawumuko naye ng'owamagulu 10 oba wa trailer yegendereza nnyo buli saawa yeetegereza vitiiza etambula eyimiridde epakinze esudde indicator wiper zikola omulimu gwaffe mwenna muli bagoba babidduka naye nze saagala gendayo kuba nze nazze wano okukubaganya ebirowoozo from the Forum for Democratic point of view. Mwami Otebe alina ebigambo byayogedde naga nti abakulembeze bange baali bagezaako okwegatta ku nuupu n'ayongerako nti abali b'ebisiyaga naye ne bakola ki nabo ne babagoba tetubiinaako obujulizi njogedde bino byange kati I thought this is my time now tugende maaso mwami Mayanja olwekyo njagala kugamba nti basebo ne banyabo omulimu gw'okuzza obuyinza mu bantu bannayuganda kye babadde bayayanira ebbanga lyonna twagwetema era tugukola tetulina n'olunaku n'olumu lwe tugenda kukkiriza bannaffe be twagala okutereeza ate be baba tubulira ekyokola. Robert, we can never ever again dance on your tune. Mageze muliro Retired Colonel Dr. Chiza Besigye yali atudde mwene ntebe gyatudagamba we must set our own roadmap. I am happy that Robert is uncomfortable because of that roadmap. Wachiwulira? Sagala nnyo kugenda mu allegation gyakoze ku National Unity Platform because is still member mu National Unity Platform. Yes. Naye nga Munnayuganda nze njagala okulowooza nti bannaffe nammwe tubakooye buli wabeerawo debate eri sensitive ne mutuleetera diversion. Omwami ono ayokoze information gye badde by the way sinnabakutegeerako mu byayogedde kye mbadde sinawulirako nti Uganda egenda mu census. Ate n'ayongerako nti oluvannyuma lw'emyaka mingi nnyo tubadde nga wano wonna nga nkayana nabo ku kya parish development model. The 40% I could think nti yali derived from a census. Now njaga kubuuza muganda ng'Otebe otutta obudde bungi nnyo okutegeera ffe aba democracy. Ninjaga kubuuza bwe mubanga mu consideringa okola population census next year mumpe justification ya 40% gye mulimbiramu abantu ku bibozibozi bya parish development model. No, you will come at your time. Get a pen and a paper. Okay? Abagonyi bakola. Kakati ekyo bonobo oyagadde ojja kiddamu because sibikukaka bakubuziza ensonga 3 zokka. Era zaawadde. Chairman wa Mayimba 10 point program. Yakusalidde ku kibonerezo. Naga nti mpaayo 3 zokka. 1, 2, 3. Naziwa. Tugende maaso naye ensonga enkulu yeno mukyala Liliane. Eggwanga lirimu ekintu kino. Ndabyeko ekirango ku TV ya mweno nti State House yataddewo investors simanya because there is a new force egenda okuyambako ba investors obutakaloobirizibwa nerabide erinnya lye bakiwadde waliwo State House Anti-Corruption Unit. Kati ne wabaawo n'eyaba investor. I want to address myself to the State House Anti-Corruption Unit. I want to njagala kigatta ne ko allegation ezigenda maaso nti executive okusobozesa ababaka okubawa supplementary yataddemu obukadde 10,000 per head. Ababaka bali 5 29 tubakubireko mu ngalo. Njagala kugamba gwe alaba shame nti bw'oba okyalina obudde obutuula ng'omaze okulaba Zahara Toto manyi mukyalo oyo ebigambo bye bwe mba nkooye nnyo nga mpulira ne na stress nga ndaba kisu ekyo ku YouTube. Ati bw'oba omaze okulaba ebya Zahara Toto ebyolugambo the next best destination olina kuwuliriza National Resistance Movement. Lwaki? Bataddewo unit erwanyisa obuli bw'enguzi. But what are they doing? Mbu okusinziira ku bigambo bya Honorable Kivumbi mbu ababaka babawaddeyo akasiimo nga babeebaza okubayisiza supplementary budget. Kati government eno y'abasajja
bakalaba ng'akabina k'embuzi kayanika emwanyi naye nga tekayina ssamba. Bwe bategedde nti abantu ku muluka twabagamba bawa ssente mmeka nti miliyoni 10 mu parish development model. Kakati eza parish development model nalabako wano storage emwakola mulimu question marks nyingi. President oba executive yakutte miliyoni 10 neza allocatinga ku buli mutwe. Kati mu parish development model batugamba nti okuyayana kwabwe kwe kukendeeza ku bwavu. Kwe kukyusa ku household income. Kwe kusenda abantu nabo bayingire mu economic system. Naye kugambye nti 40% gye batuwanga target teri backed by a scientific research which I would call a population census. Kubanga census is an extensive research. Ebuuza ebibuuzo bingi. Picking information nyingi okuva ku base. Tekolwanga emyaka mingi. Naye ba implementing the program yandibadde derived from that census. Kitegeeza ki? Ti President Museveni awuddiisa abantu nti alwanyisa enguzi. Agipackaginga, n'agibrandinga, n'asigala nga agyeyagaliramu. Yategedde nti ababaka bajja kuba enduulu. N'aba blackmailing. We don't even have evidence because sinalaba yakawunti erese kintu kino. Nti Mayanja Honorable Ronald Balimwezo za account has been credited with 100 millions. But the story is all over. Tabaka baba wade million 10. Speaker yabisambaze. Museveni and group are busy diverting public attention okuva ku allocation mo supplementary budget. In fact, njagala tukufule, njagala onegateko ne bannayuganda balaba shenu. National Resistance Movement mu title description yayo tuongeremu ekigambo supplementary. Because they can never operate without a supplementary. Bava musike myaka ena ne basaba supplementary. Mubakole constitution n'ebirala. Ne bamala ne batugamba nti president by 206 will be handing over. Ne basaba supplementary which has been extended up to today. Okimanyi n'emyaka gy'omukulembeze nagyo giriko supplementary. Ne degree ya minister wa education nayo bogiteeka mu forensic investigation yandibamu ka supplementary. Kati lwaki ekibiina kino tetukigattako ekigambo National Supplementary Resistance Movement Organization? Nze nkyogedde. So njagadde leero okwogera ne ba change seeking forces. Temugwa mu trap ya propaganda ali well orchestrated, ali on time okutudivertinga. Fena tukimanyi nti economy yaffe ekola bubi. Ate president waffe lives larger than life. Yekayeke ggwanga ne beribeera mu bulumi obwenkana butya. Lifestyle rate agikendeezaako. Batugamba nti ewe kuyaka wa milioni 5 buli mwezi. Water bill milioni 5 buli mwezi. Agula engoye za milioni 1 buli lunaku. Ntegerekese. Era bw'otunuulira supplementary eno omugabo omunene State House, President's Office, UPDF. Byonna bw'obitunuulira beneficiary y'omu. Budget ya UPDF ani agireceiving Commander in Chief. State House budget ani agireceiving Fountain of Honor. Office of the President ani agireceiving His Excellency. Kati bannayuganda muli eyo mutudde era nze nsaasira abakazi ntero balabeeyo tugenda mu meeting za parish development model. Maama gundi njazika kaleeso ngenda mu meeting za parish development model ne batuulaawo bakazi batu njala ne baluma ne babookya omusana ne babagamba kakati musooke mwewandiise kakati musevinge naye mugendako ne mu church ne musaba byebintu byaki ya parish development model. Basaba ne banyabo njagala kubagamba nti ebintu bino byonna bisobola okukoma. Bisobola okukoma. Naye tebisobola kukoma nga tukyalina Otebe. Abaagala obwa meeya okwongera maaso obulimba n'obulyaza amaanyi. Babadde nga bajja mu ntebe zino ze tutuddemu ne bakuutira ekintu kyabwe ekooti ya Abdulu
ebya parish development model obanga tolina amafuta ku mutwe tosobola kubitegeera kati bazengano natugamba nti gwebera n'okukkiriza teza parish development model zigenda kujja tezigenda kukyusa but in reality teziriyo era ne bwe gye ziri insignificant. Bana abazifunyeeko bo ne babanga si bya bulimba. Bwe twali mu covid prime minister n'abavubi naye ngenda neneebuuza gavumenti bwe baye abavubi ate ye Moses ali tumuyite tutya mu gavumenti ya jjajja ey'abavubi Moses ali ate tumuyita tutya baye mbadde ngamba nti n'abavubi baamuwa ssente mbwazigabire ba zenkolawo zendya erinnya bye baali tutuuma ate Museveni atula ne mukyala we ne mutabani we ne bazzukulu yagande bano abanaku bwe bati yagenda ebisoga naga ndabye obwavu bwe sirabangako kakyangamba ku nsi bano abantu babeerawo batya kati n'abuuza mukyala we mu Lunyankole abantu abaavu ennyo abatalina na mukisa ne bwe babeera nga Yesu azze n'asenga ebisoga tebasobola kyukamu tubayita butya muhozi n'amugamba babayita ba zenkolawo zendya. Museveni n'ajja ku TV anti mmwe bazenkolawo zendya ngenda basindikirayo tutwalo 10 mu buyinike bwammwe ne baleeta kamera zammwe omukyala n'akuba essimu hello this is the prime minister calling and what happened yakuba gulu kyokka baali ba projectinga ka facility kaali katajetinga abantu abaali stranded mu lockdown mu metropolitan Kampala n'emiriraano ntegerekese so bwe batu bwe bali bantu ba supplementary kati eyo naye yali supplementary deception katase of the office of ne wali abazifuna muganda nge yazifuna kezo so njagala kumaliriza emboozi eno nga nti bino Robert byagenzeemu ebyokukola analysis ku bintu bya FDC omusajja omyaga nti nalonga dduka mulwojo w'embeerero oyingira ffe ba champion ba democracy and wano mu Uganda tetusomala kumwe because agambye tebalina factionalism fena tukimanyi the story of NRM has been told to everyone balina chairman atavuganyizibwa kwe kukkiriza kwabwe basezi babali omufu waabwe tebagala abayingiramu vice chairman tavuganyizibwa kati bijja kukalubirira okuva kweyo altitude ojene waffe nga ne foundation akubwako akalulu bijja kusumbuwa nnyo okutegeera ekizinyisa omukazi amazina era ombuuziza munamuwadde sente meka because eyo gy'oli muli abantu so tokkiriza muntu nti ayinza okyaleewamu okujjako nga mumusenzesenze nnyo ffe waffe abantu kyetwabaguza kyetwabazimba mu bwongo buli bwe batulaba nga tukikola rightly bazina amazina it is a celebration mu ggulu ne ku nsi buli forum for democratic change bwegeegenye ekyo Katonda kye yagigerekera okubeera the fountain of democracy mu Uganda sebo ge mazina ago tebyabadde bya kisezi I didn't have to pay anybody nze mukyala simumanyi by that si mukwano gwange ne mobilization abo be yaleese be bawulidde and bangi nnyo betwaleeseyo kubanga twabadde ne time frame ngera akalulu ka national ligesiteberako abantu abawera 10,000 but between the saawa emu paka saawa 10 ababa bawaze be baba bakoze decision at the end of the day so nze mbadde ndowooza nti debate eno tugisitulemuko tufocusinge ku issue eziri national in character tuve ku Otebe okweraliikirira ticket ki gye naavuganyizaako 2026 and who told you that 2026 I will contest and I have to contest on a specific ticket singa nkugamba nti tulina kyetuzimba kye bayita the great coalition kino kyewalabye juice ku popopo era kye baayimiriza ekifaanagana na kiri President Elias Lukwago ne Dr. Besigye kye baliko ku National Unity Platform ekifaanagana ne talks eziri silent ne Alliance for National Transformation ne JEMA ne PPP ne CP ne bibiina ebirala we are driving towards a great coalition mundoza between 2024 and 2025 another leader of opposition then agenda kuleta motion mu house esaba electoral commission okuligesitalinga coalition symbols
kati sebo oli eyo okubagana simanya tugenda kabira wano nga tukabirirani nga bwe twakabaddi ngera tukabirira gwe basebo ne banyabo njagala kubategeeza nti ekyaffe si kwesimba ku bifu newankubadde ng'ebifo ebyo bwe tubyesimbako birina ettaffaali bye ligattako ku struggle yaffe orientation yaffe focus yaffe fe abeFDC kwe kumementula obwannakyemalira gwe mulimu kati gwendiko seetaaga tiketi okukola omulimu guno bwe tumementula obwannakyemalira tuzimbe a democratic state focus yaffe yakukozinga transition kati no bwenjogera bino Robert alowooza njogera lulimi lwa Bahamas ayagala Isirayiri ereete zimigi enkube kubanga byenjogera tabitegeera naye nagambye nti we are two people from different worlds. Yours is a military junta, ours is an aspiration for a democratic state. Okay, neyanzizanye mwami Mayanja mwami Otebe ndoza njagala nzire uwo otubuulire oba twogedeko ku nsonga eno ya supplementary erimu kwogeza abantu obwama ereetedde ebibuuzo biyitirivu nnyo nga bagamba oba twejalabya nnyo tetumanyi we tuyina koma omwaka gw'ebyensimbi twakaguyingira mupya tuli bapya nnyo naye waliwo supplementary ekisooka mamwanja kasooke mutegeeze kino bamusomese operation sesa bimala emyaka 10 okubaawo kati government webe kula planning kwesinziira 10 years down the road kakati PDM enteekateeka eyo yali etandika eri myaka 2 mabega kitegeeza nti government yali egobera census gwe twavaamu nga mwetambulira teguddewo buki bugwi ekyokubiri nti ng'ojjako census government erina ebitongole ebirala ne World Bank IMF ebitongole ebyo bitekawo okunoonyereza okwenjawulo improvement abantu bakola batya mawanga gakulaakulanyiza gatya abantu baabwe ne bafulumya report ate nga ziba ntuufu tetudependinga ku census wokka because wali ebitasobola okuyimiriza census olisenga tewali ssente oba ng'embeera eri mu ggwanga eri mu katyabaga katugambe nti kati abantu bagenda kubakolako olwokuba tewali census so ekyo kikyamu parish model etagetinga gundi amayumba 39% population ya Uganda era sente ezo wano mu Makindi wesinga okutegeera obulungi wabula emiruka ng'enajjo kakitanafuna sente kuliko Wabigalo kuliko Bukasa kuliko Nsamba Estates loza jenu kajirijo kesatu wana erukuli mwetuli n'okwesinzira abantu 10 bafunye sente zaabwe era nga nakuzo omwezi 22 December batandika okuzza kubanga it's a revolving fund sente za kamizino kuddayo n'abalala bakoleki bafune era mu mwezi gw'okubiri Ministry ya Finance egenda kwongera emiruka nadala muno mu Kampala milioni 2 emirala n'abalala bakoleki bagende nga bava wa sente ezo nga basinzira ku data gwe bakolektinga mu miruka gyabwe kusinzira ku muluka ogwo ekirala mwamanya agambe mbugunde mu NRM mwami Museveni ataddeyo ekintu ky'emirioni 10 okukola diversion kuki the supplementary budget kuki olwala ne speaker avuleo n'agamba nti mwabongera ku milioni 10 mwabali ebisiike mwabakitaddewo and indeed kyatandikiddewa wali ebwayise nga oluvannyuma lwa principal wa national platform kwa n'agamba ababaka nti sebo muwanga kivumbi n'empuuga twagala mutunnyonnyole emirioni 10 zemugenda okufuna zempulira zaaki mwami Museveni yakyogedde nakasero wala mwami Bodwani yakoze eki yakyogedde kati kubona ani akosinga gundi diversion bigenda maaso mu ggwanga sibe bali era mpuga musajja tuneyozaako nagamba sebo mukama wange ffe twakoze minority report yasayiningidwa honorable Namugga mwanga kivumbi n'ambeshe n'ababuuza ng'ekyo tekiriimu ekyemirioni 10 so yabadde mu State House nakasero yabadde Bugundi ne speaker yakyemulugunyizaako si kituufu ne bali bakoze eki Robert njagala kwotinga okitegeddeko nti waliwo sente kuba kino si kyekisoose zibadde nga zijje zifaanana bwezo okitegeddeko nti waliwo milioni 10 eziweereddwa ababaka ba parliament ezitakwatagana na nsako yaabwe nga bwe tugimanyi ati bitwogerako naye ani yabireese
No, je biliyo batebiri. Nawe ugambe tulina bujulizi. No, I have it. Era za kibulek nengamba. Sogera kigambo ky'ekinako ebyo. Era nga parliament wali kigenda maaso. So neka tugeze kyenkwakanya wogamba nti Mwai Museveni yakitandise. Nekyatandikiddewa ebwayise. Nekigenda paka parliament speaker nakola ki? Nakyogerako. Naye munga kivumbi nga katiza jeziri waliwo obuwumbi 5 oba kusiddwa for Christmas package oba kuyisa ki supplementary. Na kanze kutika supplementary. Supplementary kiri mu mateeka. Kiri mu constitution. Nti singa wabeerawo obwetaavu obutalengererwawo nga wali expenditure ngabuli wanti president Museveni mwami Mayanja eno tuli mu debate pale sokatoleka mwami Otebe no mwami Mayanja wamugambye awandike kekadde anti kati mwami Mayanja wandika akaddeko submission ye bwenaatuuka ojja kibu mwami nade mayinti wafuna ebife ebyakutumulako ebibiri bayiga debate tugende maaso mwana ate gwe bujasomesa sikuyingirira sigwe bujasomesa bakubeera nga Yesu yagamba abatawande mukole bembaga ntemukola byenkola tolumbye kyaki peji bugamba tolumbye bakristaayo kwa bamubuza mukole nga bwembaga ntemukola byenkola hakati gwe yegwe nabamusomesa otya so supplementary mu mateeka eri mukusema mateeka nti wanaabeerangawo egundi ebizibu ebibabize nga tebyalabirwawo parliament nakola ki executive nasaba nga parliament ne bayisa supplementary era kuliko ne komo ya supplementary okiwulira so kino kutoka kwebuuza supplementary yayisiddwa kituufu ddala sente ze bayisiza zigenda kukola ebyo eyandibadde topic naye tosobola questioninga nti supplementary nkyamu ate ng'eri mu mateeka ekintu kyonna kyonna bwekibanga mu mateeka kyetulina okwajuinga nti kale etteeka libbitu ekyuse naye tuka twalikiriza twalikiza libeere nga likola bwerityo then tetulina kwetuga njagala kubuuza ku lw'abalabye oba teriyo mateeka Robert tunnyonnyola etteeka eriteekawo supplementary ligamba litya ne siringi ku supplementary etteeka ya supplementary ligamba nti wanaabeerangawo supplementary budget singa wabaawo embeera etaalabirwawo netukawo ku kiseera ekyo njagala justification eyo this time around what is the justification kyennyini kyali mu kuddamu singa tulakuguli gye bayisiza waliwo obuwumbi 39 babuweeza mu iso okugula gadgets ebya ggwanga classified ku dynamics zetulimu zesiriwa byakwerinda mwami Mayanja kasoka amaleyo anti submission yo gitaataganya katusoke tumuleka amaleyo sasa tujja kulaza ngende bakuleke nawo ogere bakongere sawa dala namba ogere so waliwo gundi classified iso eri classified okiwulira neyayisibwa Mayanja kakule kino mu budget ezikolebwa parliament muliza mu parliament bayisiza classified expenditure ne bajiwa obuwumbi gosobola okugiribetingako otya because it's my money it's my money no it's my money wali omubaka asobola okubuuza nga kino kyobuuziza Mwai Mayanja tudde katono nnyo Mwai Mayanja njagala otuuke mu parliament bayise classified obuuze njagala mumbuulire classified munnyonnyola egenda kukola kinaki olaba banakuwa answer. My point is one tugambe supplementary yabaddewo nti yes yageze mu classified tetumanyi bagenda kukola sikimanyi MP otakimanyi the speaker tasobola kibuuza wabula tulindirire esente zaakoze kyetutamanyi and this is the gist of this debate ati Mayanja kusaba mugumba mwana kusaba mugumba mwana Robert nkolya but let me make this information Mayanja saka information yo mwami Mayanja ojja kujja later zegambe de give 1 hour here ogenda kujja in later kasoka amaleyo wali ebintu byepakanya mu supplementary budget okiwulira nyeze ngane eri mu mateeka nti yo jeri mbayisobola okuyisa ki supplementary kyetuna okutunda mu Uganda kati wasente zibayisiza nti okola ki okulondoola lwa hospital ekyo nange nkola ki nkiwakanya okiwulira nasigenda kudiscussing nti it was classified nze siri wa iso siri munamaje
sikola mu state house nenga parliament yo banyini eteeka libagamba timunayisanga singa baja ne banyonyola kato kunyonyola classified teragenda kujja kunyola classified kwani teyakimanyi kati twandi bali tukimbete twandi gambye ekyo kitu bakyandivuddewo nti at least classified wandi badenga ka committee akatatula nga mu classified ezo kanye katubulya abantu kwa sente zaffe bayibo omusolo tubaberenga committee babite wali classified goods batale yetagisa baguleka committee yako okiwulira kale tubiwulire mu ngambo naye kati kyayise kwa kiri maki ogenda mu kooti sente ze bayisiza muteeka ki batagamba supplementary act gyeri ebayisiza okiwulira katono yagambe supplementary gwokugamba NRM ti ogigateke nyala supplementary wandi badde ogigata ku parliament babuli ebayisa supplementary naye babawaako supplementary William ya milioni ana ze babawa kati babawadde 10 kakati there is a supplementary over 100 million per head per head per every MP Mayanja is that what you are telling us twatade ku NRM wanga mu parliament ya mwe kuliko bibina byofuzi bingi kuliko NRM jepagira mulimu FDC jolimu mulimu dipineki no ne gundi ne pipe ino mbako omu tegeza yenye wandi wadechi wandi wade parliament nti kati mpaka parliament uliwaisa supplementary nepo ko supplementary ng'omuntu kuba kitegeera twandi kwa argument yaffe tokumbi atano muntu butano bwe bunaisa supplementary namwe nja kwanga mwinawo and for wasini gundo ba expenditure nti mwate manti Christmas agenda kwa ngena kuzomweza 25 pate tukimanyi baise supplementary olese chokulabira kechiro waliwo omuntu agambye nti bane Christmas bajongeza ne Museveni bannaye ne Christmas yajongezaayo kati bana abaka batugamba sente za Christmas tetwashimanyira wonti Yesu azalwa ngena kuzomweza 25 tubatuise supplementary okiwulira so the argument yange nada nyitunuzo nti Yesu ayise iri mu mateeka ne teeka likola izo sente zange zenkuwa ezomuwa omusolo gononga amatwana abeerangawo sente esawa etatunulwamu bwe tujja buzimu giyise fe musuleetere tetumanyi zigenda kola ki temubuuza tetubuuza kyokka nekisingana okwewuta ne mu nsi yonna bwe kiri si mu Uganda yokka yes gendo kinonyereze classified expenditure musona mweziri botulunda musinga ya America naba na classified some budget about the supplementary not classified no ngamba classified expenditure gendiko bokusaza yetisenyo so ye gist ya supplementary wasi gotula budget yeyo president gundi president's office ba classified okiwulira iso classified nezigenda tesa house no classified tetunulwamu kitegeza tona ogenda kola argument nti bakitala bituufu wasi bituufu kiringa okubuuza omukazi omugumba omwana tuna okumuzalira omwana nenga nokyo batasala kola ki tasala kuzaala kati baloze kati kyemanyi nti lubowa esente zigenda kulula lubowa obuwumbi obwo nenga paga ateriyo zigenda kola ki awo nengamba kyandi bali kituufu nate nemanya bazisa because nabazisa bayisa supplementary yabwe emyo nekikumi kale byakulya buli kyovata ule mukulu yabagambe ngate mwatade ku minority report je mwakoze namuga nambeshe negune mwakachi ngate mwatade mu page busatu mwawandiise onamugamba akatukyaliwulira mu ngambo nagamba mukyogere mu Luganda batakunganya wano bakoleshi bayitegeere byemwogerako nti bya mu ngambo so that's the problem I have nti sente zayitibwa mu budget mugundi musapa kiri mu mateeka ne country amend nti yade classified bwebeze tulina okumanya at least kwaba bandi gabe faba omusolo nafa abantu kuteka kati gwo omusolo gwo kuteteka nto kwazi kubera mu classified bitujja kwogerako yesu bakola ki nekino kyokola kuba mu Uganda si president Museveni yekka bosalezo zaffe ng'abantu is classified trillions 3 point something kati bagaseko 55 billion kati zirinye and to make matters worse nabadde ngoberera nga bagamba it the fact the supplementary yayise mu supplementary that is the gist ejena denjagala tutunule yayise mu banga bagambe teka liri mu siri ya supplementary awe nabadenjagala onsomera kati bamanja 1 ketwa kuza kibuzo abaka bitanu 29
tebalina bongo mati gundi gye bayisiza yayise mu supplementary wangi taata tebakimanyi ekibuzo ekyo kibuuza nze Mayanja yes damu tukiwulire bulungi kyembuuza ababaka 529 tebamanyi gundi gye bayisiza supplementary ebadde yisa mu supplementary mu sente zirina okubeera mu that's why bino n'ataano mu ttaano bazitadde ebbali kuba singa bazigata kweri ejjana kuyisizaawo ddala ne muwala wange Mary agambe nti mutuufu bano bakoze eki batubba bubbi teyabadde supplementary so ze argument yange wali ebintu ebiri mu mateeka naye ngolaba ddala timenya amateeka naye olw'okuba kyekiriwo nga musirika pulezidenti yakugambye nti sawa nko omulamuzi bw'ati kubanga tekiri muteeka nga tetinateeka ekola kiri protectinga gundi religious institutions omulamuzi osobola kukosa common sense gwe nowaayo mosque nti begende ku milioni 19 so kale banga temuliteeka twandikoza common sense ndowaba naye ffe tuli babaka tuli twabayisa amateeka naye kiyiseemu ate nga kirina okudda mu mawulire abantu tugenda ebiseera nga bayisa supplementary ezo tumanya biyise naye wanda webera mugulu na TV zonna zibeerawo tumanya biyise kanda kulaba nga batanze okwerumaluma wali ana wali ekikumi wali ana wali ekikumi wali ana ekikumi kati waliyo firimu sita ye yakibuukidde mangu firimu sita yakoze eki yakibuukidde mangu olivudde mu biseera ebyo concert tagama kati nkola ki kangene ye nakibuukira amatu wali mama Mayanja abadde muloko ng'alowooza nti Mwami Museveni yakoze eki yakitaddewo naye oli yagamba kati n'okubeera firimu sita mmwe mbalabula kati naye abakwatidde awo kuba naye babadde bamuvunaana lwaki batugamba tukola ne Museveni mu poliisi ebisiyaga kati naye abakwatidde awo gwena kulaba ekindaba mu mpale y'ebiraka teeka waaga ate bagenda zirya tukuneyo kagabo ogwo agenda okuziza kagabo tufu twazifuna n'abagenda benyina gamba afi twazifunye baleteekayo ekibonzibonzi awo sente zino zibadde za gundi oba genda kuteekawo nti asente bajja tugamba nti tugenda kulondola parish moda nti bamuwadde abantu bateeke ekibonzibonzi awo oli mukola yadde n'omuntu ogwo okulondola okulaba oba zaatuuse milioni meka milioni 10 ebamanya ekyagambye nti milioni 10 zigenda ku muntu ogwo omu ku mutwe ki gumu kati omumwejere weerukule w'emashindi ye bamuwa household milioni meka milioni emu household kitegeeza nti Lilian bwe mba nina abakazi babiri abedda basanga abakazi basatu babeera mu nyumba egyo n'abaana bange tukoze mba ndi gundi polygamous family n'abaana bange 20 n'abakazi bange bamba milioni ki emu badde milioni ki milioni 10 omuntu ogwo omu milioni 10 ewange erukuli ze bampadde okuba abantu bameka 10 naye oli bamuwadde ki ekikumi bakiwadde omuntu bakiwadde oli ajalondoleza tutaka kadde kaki ate nze nga bawadde ennyumba maka so si muntu omu so byebyo bintu ebikusobera neyanziza Mwami Otebe at the end of that day ngamba abalonzi netu mubitunuulire mubitunuulire who is fooling who tovola bati olwaliro buli mwana avaayo abadde alina okukoma mu senior 4 agende mu kukosa endala akole innovation oba biki kama naye wakizeyongera mu senior 6 nengenda wali mu parliament nefuna akasente bebatusobesa kati bebagaza okutulaga eri waliwo omulyo waliwo muki zanjagala ngamba ti tetuziyisiza tegeere mu parliament ndowooza yali ya mwenda bafula gutu bali mu parliament ki Mwami Mayanja bafula gutu abo ndowooza kati bana basembe bana gundi mukyala wini kiza basembyeyo nza watu abali basanyusanga nga minority report oba yegomba okugisoma okusinga eri y'abangi nga bajja ekinyusi ti kino mu butuufu badde bakikoza bibati naye tukikola ki ekikola ti n'olwaleero obwenda yamala okubuuza bali ti musooke mutapute minority report eyo munyolere mu Luganda in fact nubianili akulya fire base akulya ki entertainment fire base kati munyolere mu Luganda tugitegeere ne page meka page 3 okugisema nga tembuli milioni 10 naye mwanga kivumi ngambye nti mutuufu twazi kutugenda zifuna so that is a problem neyanziza Mwami Otebe Mwami Mayanja
engeri gy'onyumiddwamu onyumiddwa submission ya mwami Otebe naye alina kyakonyeeko. Njagala kwebaza nnyo Honorable Wafula Ogutu. Twabadde ne class ennaku nga 3 emabega. Enebadde experiment. Nakugambye no shegenda kwenyumira. Otebe okoze bulungi omanje ekyokunywa ku ssente zange. Webale nnyo webalire ddala. Obadde okayana naye nga oli ku script. Obadde towuliriza. So bintu bibiri bya confirming and I wanted to pick it from the horse's mouth. One. Baseba ne banyaba abali nga mubona abana n'obwavu obutasoboka yadde church abasamize oba abasomi badduwa. Ekibiina ekiri mu buyinza ekikulembebwa General Yoweri Kaguta Museveni. Tibuhabura. Erinnya nze bampitako ku CID headquarters. Era siriddamu likozesa afande siriddamu kwogera linnya eryo ku mpewo. But the point I wanted to make nga buli kimu mu Uganda kizibu. Bannaffe abatukulembedde gino gyonna emyaka naguno omwaka tebategeera nti isso yeetaaga gadgets empya. Naye nga buli bajja okwogerawo tugamba security. Robert akyogedde bulungi muganda nge webali nnyo webalire ddala nti omugaso gwa supplementary kwe kugezaako okukwataganya ebitaalengererwawo nga bakola embalirira y'eggwanga. Excellent. Yes. So nga bakola embalirira y'eggwanga ey'omwaka guno gwe tuteesezaamu. Ogw'ebyensimbi gwe tuli mu 2023. Minister wa Defense, Minister wa Security, Minister wa Internal Affairs, ani omulala agwa mu ttuluba eryo because bangi ze sikyasobola na babala. Bonna ng'obagasse wamu kinywa tebaasobola kulengera ti ekitongole kiri sensitive nga isso kyali kirina deficit y'ebikozesebwa ku sector eri sensitive nga security. Tubakwireko mu Mwami Wafula Ogutu webale nnyo wasomesezza bulungi nze nateredde. Era Robert akonfaminze bulijjo kye tugamba abantu nti as long as etteeka kiri mu tteeka nabagamba nti constitution eno bagikola tulina hangover y'olutalo. Mulimu ebintu bingi nnyo bye twaddira cheeke ezitaliko figure ne tuteeka mu kitabo kye bayita constitution. Abagezigezi nga President Museveni ne parliament ye because eno parliament by large and far ya President Museveni. Okay? Ye yambise omu okukolera mu byakola ki. So President Museveni ne government ye teba projectingangako miserable state of our schools. Therefore bawalantinge a supplementary mu sector wabula mu makaga president tusobola okutuula because me am a political animal bino babitusomesa. So mu makaga wa president what is classified? Obutungulu, enyanya, green pepper ne biringanya biri classified. Ebibi abijja Isiraili kubanga bino nabyogedde deliberate Mwami Wafula Ogutu wasomesezza nakugambye nti tunuulira beneficiary ba supplementary eno. Number 1 office of the president recipient yatya kale kati mu office ya president tusobola okuprojecting anti waliyo bibatasobola kulengera in the office. But what about the home of the president? What is in the home of the president? Which is classified anyway. So basaba ne banyabo mulina ababbi abambadde kola z'abasumba. Bible gye basoma bagiyita constitution. Robert agambye it is in our laws. Naye yerabidde teteka lirina siringi. Bano gye babuuka some 2 years back. Sente ze batutte mu budget eno mu category ya supplementary ziri abnormal, ziri obnoxious, ziwunya to a struggling economy like ours. Robert, abakulembeze abali modern nga Bakyagulanyi
leaders of this time, they invest extensively mu planning. Era ffe batugamba nga tutegeka tu presenting budgets mu FDC. For instance, twagala kubaako a mobilization activity. Ku budget yaffe tukubeerako item ya miscellaneous. Ebigwa bitalaze kuki? Ku mukolo gwe weetegekedde. Biki ebigwa bitalaze ebyo bitubulire biki? Oyinza okulwala. No. Egumba nali kutuga. No. Kugambye ffe ekyo bakituyigiriza mu FDC. Remember, ours is zero tolerance to corruption. So you cannot create tosobola tegeka embagayo. N'oteekawo budget y'ebigwa bitalaze kitegeeza embagayo si yo. Embagayo. No, embagayo. Think about it. Embagayo. Otekayo ebigwa bitalaze. Ono biki babita batya. Lwaki tobiteeka mu item nti ebigwa bitalaze kino unity cost kino like that. Ensi yavaayo. Ensi yakola ki? Era mu waliwo bye bakatandika otuyigiriza kati. Bagita simanya global bakita batya. Kwegamba ensi eyina kati system naddala abali mu civil society world. Waliwo ne bakise batya. Waliwo template gye bakuwa ng'osaba sente. Nga bojjuzaamu oyina item z'oteekamu page ne bagijja kw'obadde okolera. Oli mubbi oguddi. Naye olw'okuba nti tulina gavumenti ya jjajja, omusumba omu mukwano gwange Bishop Dr. Serwadda yamugeraageranyanga Moses nti yali relevant mu biseera bya liberation.